buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma fitina eri eyo ewammwe fitina eri gye twagala eyo nyini tugyogereko bavumemu bye njagala leero buli kimu njagala nkyogereko kyogere weemale eggoga omuwala nga tatuuka ate n'ekirala tutuule wano paka ndowooza ntya sinki alina okumanya ekintu kimu okole oyogerera obeera omuntu mulamu ebbanga ddene nga Tolina tolina kyofunamu tujja kukola ne feeza ey'okubiri tuveeyo ne lisiti z'abo abasasula abantu bajje batwogereko kalebule amannya bagatte batte amannya eyo era tujala tubikooneko ebyo waliwo ne bana abavubuka ba bulooka abeevumbulidde omuzego tupangira abasajja ne bajjaawo nga batuleetera mu gy'obeera twajja gaba Busolomu office bakuli bubi aja ate ennaku zino nawe wafulumye nnyo bagala kweta abasajja bangi sinoonya abasajja nze sigenda kukola faamu nzijuzeemu obumyu tubulunda bulunzi mu faamu yange nze wange wabeerayo empologoma gyeri ajati oba oliika ajati tulage ebbaawo mu butongolo gaye bannange oli gwe nalina mwamugoba ne mumunangirira sibamusawo muganda manya biki ne muteekako ga stole gangi ne mumukozesa ne mumuyingiramu ankuba nnwani oyo ne mugamba owaayi free exit nengenda nengamba mukama wange ate kati oli wakulwana ove mu office n'alwanagana n'abakozi ne balwana nga bamukozesa okukuba kati anti abantu abamu babeera banaku ewaabwe ng'obwavu baabuyonka ng'emizimu gy'obwavu gibali bubi obwavu nga bwabasibako ekikomera kati bambi n'oli agezaako okufuna ku muntu nga namyala alina omukisa bambi ng'alabawo ekizikiza wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaatya emotoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okuva emotoka tubanani abalina emotoka ezakabi labo genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina Jigo balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sonde za Jalia zofuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 209 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. No, nze nasangibwa ninamu boy. Nali ninamu. Sote tozifunye wanongoze wano. Kati nkolera aba president babiri nga sinnajja kukola wano n'embeera nga sina kati eri nakolanga byoya byanswa naawe. Soko buli abantu wali okola wa president kyemulala ati nakolako ne Magufuli n'entwalayo unemployment insurance system n'agikola through industrialization tubula mu era ye yazimba yakola factories and industries nyingi creating job opportunities nyingi ku mageziko and concept era twagira kuba twasooka twagireeta wano through SME funding ne bakyuzingawo emiyoga otwagenda wa muzeeyi entungamo kati bokwadde bali balina backup ey'abantu abalala besaagala kwogera ne bakyuzingawo emiyoga president n'agamba dijali kyekintu kyo kijja kukola naye katusooke kino biki tosamuulidde onako olwaleero nno gwe ali ku executive media njagala okutegeeza nti tuula kalira ajja tinamyalo tumulina wano olunaku olwaleero gwe tulina omwaka guweddeko bulungi kuba ngambye bannaye mukyala ky'ow'amaanyi gwe tuyinza okubeera nga ate tubaleete gundi eno ajja ti lwaki togigobagiwa ssente bakisale tukirye ewange waka wabeerayo enkoko zindeekanira ne ku ofiisi nayo ne muteekawo ebintu byammwe kiki kyokiye oba ozikola ezimpe zitwalire maama bannaaje omuntu alabye nazo so kakati subscribinga likinga sharinga link eno ogamba abantu tyajja tutumulina wano twagala ebibuuzo byammwe byonna leero tubimubuuze tubimubuuze Muzaika gatta alongside amperekeddeko
ayagala nnyo Ajati Namyalo. Amanyi Ajati Namyalo ali straight bw'ati. Bw'omunyiiza golinga bbi. Ate teyeetonda. Ndi straight ng'omusajja. Wangi? Nyimirira. Nja kwagala nnyo gwe. Nja kwagala nnyo. Ajati, omwaka guno guggwako 2024 abaddewo. 2024 okoze ebintu bingi. Okoze ebintu bingi naddala ffe abeeno mu industry tukufunyeemu nnyo. N'abalala banfunyeemu, n'ab'omu byalo banfunyeemu. N'ab'omu byalo bakufunyeemu. Nze tebafuna munzi, bafuna mu President Yoweri Kaguta Museveni kubanga nze seekozesa President oyiya concept n'ogiteekawo n'ogiteeka mu bantu n'olaba nti ekola egenda kukolera mukamawo n'ogitambuza naye lwakubadde nti era nga wobimanyi ebyaffe bibamu abafere bangi toleeta concept eno mangu oli n'aleeta n'ateekawo ekirala ekisabotaginga amangu n'embiraawo mbu kikubisa oba akulemesa okukola ki okwachivinga ekyo oba si kyo ng'ayagala ssente okuva president azumwe bali bana bafere b'omu Kampala abayayaaya abaveeyo enkoko gye zinya zikutte ebisubi gye zinyeera ze zitakulira zizza mu maaso kibeere kunya Ajati wakyogedde Ajati Abannayuganda 2024 simanyi oba nga bw'ogamba bali ab'effitina be baleetedde abantu bagamba mubasibyeko muzeeyi ogwe kennyini obasibyeko pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate mugaaniddewa sirina we mugaanidde naye tumubanja oyo gayo omulaba nze mubanja omubanja ki ebintu bingi bitumubanja ate sijja gamba nti nze nzekka abavubuka bamubanja kuba kati sooka otunuulire wulira sooka ombuulire gyalompeeyo omuntu alina amagezi ennyo asobola articulatinga issues ali ideologically oriented oba okitegeera afeelinga empathy for Ugandans atagenda kubanga negogamba okuleeta agenda kusooka atusuubulemu oba okitegeera kati omuntu kati kankugereza oli mukazi olaba omusajja akututte mu maka ofumba kati wotandika okufumba ettooke lyo wajjawo omuntu omulala osuubira agenda kukwagalira abaana bo b'ozaddewo awo kyekimu n'oli nga ggwe maama waabwe you give a hold okiholdingako noga why tubula abakazi abasinga bali mu bufumbo bambi ennaku ebali bubi yabasensera bali eyo bakuuma bufumbo mbwa nti bannange biki biki ate kati twayize tendensi kati olaba ate wali bano abakulu ba mu gavumenti bali mu bufumbo waye abangi bali mukabamira bakabira eyo mbu batya ebitiibwa bajja gamba nze Namyalo nagamba weweemaliza wenkuteera oba kwemamaaza oba kwemaaza byonna weweemamaaliza ebyo so kitegeeza ogenda bbuna Maria ojja kuzaalira ebika byonna nga mbizaalira ategeera kati oli gwe nalina we babyagaana nga mumuyiseemu oyo yali wammwe naye abagashumba beefuula bamumanyi ennyo baani beefuula obubizibizi bwonna bwefuula bumumanyi ennyo kati Julia kati labayo buli kabizzi konna neŋŋamba kale genda n'obubizi bunno mwenna mubizziwale mubizziwalire eyo mufukulire eyo obuvubuka bwe najja mu kyalo ne batandika okulwanalwana obutalotalo obutalina mulamwa neŋŋamba Namyalo free exit mama nga yanzaala omu Sophia ate nze nzaali bwangu nina omukisa kale genda tulabe we nnaagwawo era neŋŋamba kibi kigwana wala namubawa kati ndowooza omukisa muguyina gw'amaanyi ndowooza mwali mulowooza yeyampa omukisa kati tebitambula mukazi wattu onoonya mulala asinoonya kati wajjawo dde empologoma endala jagwa yo giyite jagwa kubanga waliwo empologoma ebintu abikola bulungi waliwo empologoma yekwagula etalya muddo ate terya bitagule so ninja mwanveiringa kati abanjogera simanya biki nze sigenda kubeera mu nnaku bantulugunye bampa obutwa oli atuusa olinga mujjawe muli mu nju y'emu bampa obutwa ate abasajja banegasajjamwe mulina omuze ti omukazi mutandika ovuganya ebyekisiru n'ovuganya n'omukazi ng'okubadde wansanga owagenda okunsingana nga nsinkana Museveni
nga nseka lino sikyalina ku mutto naye 2018 nze nali ku mutto oba oba kitegeera nali ku mutto nnyo nga president simunoonya namunoonya by'amaanyi nga kati wetudaajana oli ku kido nga luli anti nze nkugambye luli byali birala nga tumulaba mangu nnyo oba nfuna kati nga tali bize nnyo ate yali nga temunnamukooya nnyo nga bye mumuteekamu agagambo ng'akulaba mangu naye kati ne tubeera nga tumulaba naye kati tusobola kuva eri okubadde nze nakutuusa wano nze nakola tosobola dde okutuusayo akajonja akakuli mu liiso okejjemu ng'otuusa Namyalo bannange yakutuusizawo ye lwaki teyeetuusa ate mwayigo twesomerako nze yajja n'omukisa okuva bannange ate Namyalo ate ndi bulala nnyo yatwala ebisiraani bye waliwo abantu abaazaalibwa nga balina ebizimu ebyo ebibi ebibagoberera kati nze Namyalo era still entalo zonna ze yansiikuulira mu ofiisi nga akuliratinga entalo bamuyitamu abannwana batandikewo ebitalotalo ebitazimba byonna mbirwanye bwogu nga Namyalo nembyejjirawo nensigaza olutalotalo olw'obukoloddoli lw'abo abantu abo abali mu kutagetinga akalulu abali mu kutagetinga akalulu ka Museveni babawe budget za mobilization nze Namyalo I've set a trend nkoze erigase yange kati gwe oba owulira sikoze kimala nze sinnagaana kukola naawe kola tulageeko eyo yomweri pate kyerimu amakulu byonna bali awo batengejja balinga biyenje biri mu lukiiko nampa wengwa ogambye empalana ziri erimu enyali anti mweziri olw'ensonga nti mulimu olulyo okulya kati webalaba baliiramu ngoza kibaga buli mubbi ali mu NRM kubanga bo babala nti gundi aleese ekintu kye wano woba oleese ekintu kyo kati ye n'ayagala akiyiseemu agende mangu akwese kuwa pulezidenti ateekeyo concept yemu akube kino oba alage pulezidenti nti ono kyaleese tekizito kyenkana kyayinza nsobola okikola beta waliwo omuntu nga tasobola kumobilizinga wadde obubuzi 10 naye nga gamba Museveni Namyalo talina byakola nze Namyalo nina omukisa najja ne favor nze ndi ku mission yange weneeba eweddeko mission yange yali stopping a transition na kukakasa nti Museveni atukolera ebituufu byalina otukolera owulira agende watuuka okugenda agende mirembe nga at least akozeeko ekisinga obunene tujjeyo ku babbi ba parish model tujjeyo ku babbi b'emyoga tujjeyo ku babbi baki okitegeera abali ez'enguudo ate banaye olaba enguudo ezo enguudo zibbibwa buli woolaba hampu ennyingi ng'omanya olwo oluguudo baalubba buli woolaba hampu olaba bwe bakola oluguudo n'olaba hampu nga nnyingi ezitakoma omanya oluguudo baalubba era olwo oluguudo teruba tesobola kuweza myaka 2 ku 3 nga terunnafa bino byonna tubyogedde era tukyayogera kyova olaba nti kati entalo tuba na nnyingi nnyo kuba buli omu agamba Namyalo atulumbye Namyalo akoze kino Namyalo n'afuuka Namyalo bannange mama wange oba wanzaala nonnaazaaki kubanga bannange nina entalo ate nina omukisa naye olowooza bwe baba bagamba mbu Namyalo atulumba oba tukola ki baba bakulumba lwakubanga obaloopye oba lwakubanga oli citizen ali concerned ovumbudde kati ne bakuteekako Namyalo abbe kino Namyalo akoze kino simanya aferinza abantu simanya akoze biki nze nabagana ne webeegatta 10 era nja bba wangula kubanga nze nva mu ngo bagamba oli wa engo eyo ogimanyi gwe genda ogyeŋŋanga okakase so aja ti osigala ku mulamwa siva ku maini yoyagala gavumenti ekola obutava ku maini oba otegeeza siva ku maini siva ku mulamwa gavumenti eno tutunuulire kati nze nali sinnazaalibwa ebiseera ebyo naye batugamba abaaliwo wabeeranga obusiisirasiisira olaba ebifo ebimu byalimu naye kati okakasa nti Museveni akoze awadde abantu eddembe abaana balina enzurisi eziramannya gaabwe n'ogamba banaabo abala sebo bano benjogera bali private twabadde ku noniviruli ng'abaana baparadinze emmotoka ziri enzibu oba kitegeera
wabaddeko e Busega mu biseera bya Christmas asaayiseeyo nga tekuli ddudu tekuli sienta tekuli ki ezo z'oyogerako nga ziriko kati babadde mbu banyankole wacha wewe nze bamanyi abaganda bangi nnyo abaana balese bannange abaana bavuga enzuusi ne mwagala bannange temutubisa nze nyamba 999 atona nyamba ontonere kweze emmotoka ez'amaanyi kubanga mu gavumenti zimbuzeeyo kati awo anaagikutonera agenda gijjawa mpologoma nze njagala kwezo mmoti ezizokudala bukudaasa ate buli omu ayagala agamba mpologoma ezo emmotoka ezo ez'amalayo ezo nange bannange tufenga kuba kati kiki ebyo nambiyina molo gye siina ojja nange banno bonna bafunye moolo oli awo weekoboma bannange byenina byange gati naye njagala moolo naye wabayo omusajja atona moolo bannange namyalo nina omukisa bannange nina omukisa wobanga gyoli mpologoma oba olina moolo yange gireete janguye ate ogiteeke mu public bagambe nti mpologoma ya namyalo amutonedde moolo empologoma ogenda gibbisa mpologoma ya namyalo nze kati namyalo saagala batamalaayo kati weŋŋamba nti mmanyi alina capacity egimpa kati mpologoma has the capacity to give me the mall banange empologoma ya namyalo nkukoowoola yona gy'oli manya nti ekizibu kyesiina bulamu jangu owulugume batugamba mbu empologoma esinda bulungi ekigitta kulya bantu naye esinda naye mweri abantu mbale batennakuta teseetuka anti era kubanga eba erina okulya ekkute kati woba ekitalya mmere bakiwaaki wangi wamma mpologoma ya namyalo nze bambuuzaako bannange twabadde ku birthday ku nonivi eyani ono omuwala nambala bannange omwana bamutonedde mmotoka Range Rover eri eyalagibwa abantu bannange kyadaba bannayuganda gwe oba omanyi nti nno ebirungo byo tebiwooma kimala tewakkaliza nsonga sooka olindeko anti kati wuliriza togenda kuko togenda nzisobola kwogerera muntu nti simanya gundi bamuwadde kino kya bondi kya bulimba kyaki woba tomanyi tekitegeeza nti abalala tebamanyi woba totegeera tekitegeeza nti ensi tetegeera nagibaddewo emmotoka baagimutonedde nga ne kadi eri mmannyage ye nze nagirabyeko nze kennyini nange nagirabyeko kati ate yandibadde mu mannya ga kkubo nze simanya nti ate bweba eyabondi omusajja yagayebale mwana gwe naye abaana balina laavu naye banaye basajja mmwe empologoma yange oli kuki naye baanamu ab'obuwala mugabye nnyo guno omwaka mugabye nnyo guno omwaka naye mukyali baana bato mugenda kufiira obwereere muzadde watuuke ng'akuweeredde bambi ate bambi batuuke okutikkira ng'olwedde okutuka omansuka bumansusi tulina abaana be twatandika nabo wano nga tuyingira mu sisitimu eno naye abamu banaye wobatunulako n'embwa tebalya bannange ekintu you people giving out kitty kitty is the most expensive thing on your body ate sigamba bawala bokka n'abasajja n'obo obuntu bwamu obwo bannange buli wali ekituli n'oyagala osimbewo ekitooke butuufu si buli kituli nti kijjamu ekitooke nti ojja kisimbamu kiroke bannange ebimu mulimu gundi ebimu birimu olumbugu ettaka erimu tesijjimu erimu kati abaana tebalina mirimu egiriwo bafunira anti munnange anti kyoba olaba ebisiraani bingi
Government tetuwadde. Government muri eno muri Kati abuli. nze ngamba tulina Ministry of Labour. Teeka Lebe erina emirimu emeka. Aja tumanyiri ekizibu ekiri mu Ministry of Labour omulimu gwabwe omukulu Eh. gwandibadde kunoonyeza abaana mirimu. Mu private sector, mu government institutions, mwezo gundi siba kati tulina industrial parks mu Didi kati bandi sources ne batugamba kati ne balaba mu investment authority waliyo parks bameka bali mu kola ki ba investors tubawe ettaka lya bwerere tulina bananga wadde twagala nnyo ebyobwerere naye ate nabo birina okubeera nga bizza amagoba bulungi nnyo. owadde invest ettaka lya bwerere omwe exemptize okusasula emisolo alese banyamya olwogedde ku kintu ekyo njagala kubuuza ku ekyo kuba gw'otuukayo nze ntyo mubuuza mwesimba ntya ne mubuuza what is an investor? Investor yoyo omuntu kuba wamuwa ettaka wa tax exemption ate ne bamuwa n'essente ez'okukola. Ne bamuwa mbusimanya patana ne gavumenti. Bannanga waliwo ekintu kya stupidity kye sitategeera mu mutwe gwange. Nange kennyini mpulira olumu ndwalawo, olumu nfaawo, olumu nfaawo ne nnema n'okwebaka. Omuntu gwe bandiyise investor oyo ajja ng'amazeeyo nga yamalayo nga ssente waeziri naye bino sikipataninga ne gavumenti simanya biki ate n'olinda gavumenti baziwe ne tukwata ssente zaffe ez'omuwa omusolo ate ne tuziwa omufere ne tumala emyaka 7 n'agamba nti sikoze magoba n'agenda n'agamba takoze magoba n'amala n'atambula n'agenda mumutaddemu ssente nga gavumenti bannange tuli ku kiwa oba ani abalira mu 7 bannange excellence jjajja w'abazzukulu lwaki tatagenda waliwo ensonga zimu z'olina otunulamu kubanga gano agaferego gajja ne gakusomera layini n'ozikkiriza alina obukolondolwawo bannange obufere kakati ekizibu wekiri nti kakati bayindi bebo naye ekikulu byonna nze investor ne bwaba president his excellence wabi tulina abaana wano nga bagagga balina nze nagenda nenkyalirako ntake naye ng'otunulira ntake byakoze oba nfuna ntake byakoze akulaga nti asasula obuwumbi 4 omwezi omusolo oba kitegeera talina tax holiday bamutaddeko emisolo biki n'olaba kali kapinto talina wadde babadde tax holiday kubanga oli amuleese afunyeko commission afunyewo commission tebakyazimba mayumba bazimba amahoteri ogenda hoteri ogundi naye bakyabazisulamu era ba investor abalala abajja naye investor oyo aba investor kigoma tewabeera nga waliwo mu Uganda wosanga ba investor alenga ennyaanya wosanga investor atunda obugatto buno bwe batugira China buno n'okagula n'okambalamu olunaku lumu Uganda wosanga investor atunda kabalagala kati noweebuuza minisita alini kyaki banaye nze mujja kunvuma mujja kunkola bye munkoze naye tulina okwogerako amazima kuba tugenda 225 mugenda kujjano nga mutuzungirako musaba obululu naye kikyokoze what is your worth oyambye President Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye n'abantu oba gwe osuubula busuubuzi kubanga olwokubadde oli ki bannange era nze neesimye kubanga nze neesimye nti siri ki nze siri wana byabufuzi nga mbyagaza sina gaavuwala sina gaavuwala sina era ogwego gwennyini gwe bategedde gwenkola ogw'okutusibako omusajja kati President Museveni bamusu eri breed owulira pure breed wagamba mbuno mbusimanyi tova era tova ku main anti mumugira kati kambuuze ani alina amagezi ategeera ennyo arizoninga articulatinga issues akola fair analysis njagala ompe kwabo bonna abeesimbyewo banange ani awaawo nange nina kyembadde njala anti njagala kiggamba musonga eyo tulabe okusonga wa tulinawo babiri Kyagulanyi naye bannange omwokubiri ali Muhoozi nze anti ndabawo babiri Muhoozi omulaba Muhoozi ali suitable but at the moment taata waaky alina amabanja gaffe mangi nnyo tesobola muganya kgenda atyo asooka tusasule
naye nze nange mubanja naye nkugambye naye bannanga aga bigaago Museveni nagamba ogundi bamwesende bweziti oli n'azeezibika baguze mahoteli baguze biki baguze kondomu ne tipi ne bagula buli kimu babula kugula bannanga bagenda kutugulira bagula bulamu ne kyenjagala okubuuza kati olaba okitegeera kati muhozi wanajjira ekya kondomu kyaki kulira wanajjira ono omusajja alina okusooka okumaliriza bye yatandika aleme kulekera muhozi buzito nina kyenjagala okubuuza nina mukwano gwange omu yagendako ewa president yagendako ewa president kati ani aganye kati gwe omusajja gwe yakusookako gw'oli naye nedda era naye ate tewaliwo yagamba oli ono agira akubeerako nga gwe bw'otukola nti oli agira abeerawo ono tukyamubanja akyayina wadde akuyuza naye agira akubeerako teweriimu byakweyuza naawe anti tugezesa naawe ogenda fuuka nga buno obuvubuka ajati ekibuuzo kyange okiremesezza badde nkugamba bano ababeera mu state house eyo abagenda okulaba president waliwo abagendayo omuntu ne bagamba bamugambye omuwe miliyoni ebi n'avaayo ng'alina miliyoni 7 ziriwe zinajjo n'azikima tukuwadde zino bamanyi basayiningisaako ekitundu nze namyawo bye naganawo ne batandika okunkuba simanya sayiningako wano ne basayininga olumu zonna nti bazikole nga naye lwaki temubaatula bannange lwaki temubaatula nze olwokomawo wano nina lisiti zengenda okujja nazo awo twagala ffe nina lisiti kati olaba abantu abo olaba kati wotuvaayo ne twoga kati olaba nti njogedde ogenda kulagana agasajja agawemula agavuma gagenda kuvaayo bagasasula essente gaveeyo gatuvume naye bantu mwammwe soka olindeko bantu mwammwe munkoze byonna bye munkoze mu 2024 nsirise mbadde nga musiru nsirise sinnaboggola sinnaboggola naye kati ekisooka ngenda kukomawo ne listi yaabo bonna abakungu mu gavumenti abasasula abantu ssente batukoleko ebikyamu onyonoonedde amaka togenda kumpasa ekisooka olina ebisiraani sisobola kufumbirwa ekyokubiri tokomye kunyonyonera amaka tetulina fe abamu twazaalibwa mu Kampala toginawo ogenda kuddukira ogenda kuyita buli omwana wagundi ono adija bagambye yakoze kino nakino ono yakola bati mbu yeyeega bangala bannange nze nabagamba nga namyako I don't give out kit abaganda bagamba lubaala ali mu mbugo mwali mulowooza zino embugo ze bambala mwali mulowooza ki embugo ezo zennyini ezo eziri ku mubiri zibategeeza so eyo listi ngenda kujja nayo mwenna ababadde basasula abantu bampandikeko kalebule ate ku luno ngenda kuddayo ku namyalo omukadde namyalo omukadde nze towankolanga ebyo ng'ompandikawo kalebule as long as toyina woba oyina evidence wandika kasasirowo woba toyina evidence manya nti wakiri nalimye emmwanyi emmwanyi zange kati ndi mu kutunda ezo sente zigenda beera saving yange yakunwanira katalo ka kooti gwevaayo nvume ontekawo yeyagadde gundi mutonandedde obufumbo mutolemeseza abasajja ab'amagezi otuwasa kubanga buli omu akulabira mu aspect eri gyonjogereramu tompanirirangako magulu nga banneebakako oveeyo ni olimbirira public no to be honest oyonoona kati bamanya nti gundi alina omusajja we gundi ne bagenda batandika okupopola ebigambo oyo gundi tokola bwe bati tokola oyo ali bwe bati oyo ne tojja musobola tobeera nange tossa nange topama nange naye gwe ne weefuula nti buli kimu okimanyi bannange mmwe gakazi mmwe n'agasajja mmwe mmwe abasasula abantu nti bajje banvume banjogereko kalebule simanyi namyalo yakoze biki kasita mwenna mwe basasula kasita oba nga toyina evidence wallahi kigezeeko ku luno ogenda kakasa nti nazaalibwangu mwenna mwepanga nti mulina abakungu mu gavumenti tugenda kati kulwana lutalo lw'amateeka bino ebyokutwonoona maama sebo ne Kashumba wate bwe yagamba saamuwangula noyo Kashumba wate bamugamba namyawo tebamusinga mu kkooti nze gaye kasita oba nga tolina bukakafu kati oŋŋamba nti onjogereko nti gundi eyabakane gundi biki first of all mu kkooti anti bo baleetawo embeera saka olindeko bateekawo embeera ekunafuya kuba bamanyi omukazi we banamuyita malaaya we banamuyita biki kyekikunafuya okkakkana osirikeko ku mumwago nze ogwanga ogumwa tegujja kusirika nze nzaalibwango ngenda kuvaayo mbibaddemu
ye nze ndyamu kwogera kwange era senga saavayo kwogera mukamwa president mwali mumusindiikiriza lwampaka naye twavaayo ne twogera naye kati woolaba ebigege biri awo biwo president Museveni byali tuli tebisobola namwogerako oba kitegeera ate nammwe mwe buvubuka mmwe obuvubuka mmwe obunaku mmwe obujja mu ofiisi nga muzze mwereese tubayambe ate ne mutandika tupangira abasajja ffe tetunoonya abasajja batwebakako saagala bisiraani bannange nze saagala bisiraani olina akuuma akakebera ebisiraani bannange keewumbe wulira weetunuulira sekondeko otunuulira omuntu otunuulira omuntu bambi otunuulira omuntu ye kennyini tasobola nakweyamba tasobola kugenda kweyamba tasobola nakwesangula pupu kati gwojjosi bambi oleetedde namyala abasajja ate nowoobagaana n'atandika okuteekako akajegera akakulwana mwe olwokubadde oganye kubanga ye akubalira mu bizinensi oba kitegeera ye aba afunamu asuubira afune ewuwo afune newooli ateekewaawo mwe gavubuka mmwe ebyo bisirimu byamwe mugende mu bisigeri woba owulira oyagala nnyo olina abasajja bangi banoonya bakazi batwalire maamawo bazaale muganda wo omulala batwalire maamawo azaale muki bazaale muganda wo omulala oba bazaale akuddako awo tujja kutegeera nti mwetaasa obwavu nga famire naye kati nze namyalo tebansindika wano kwagala basajja tebansindika wano kwenda maama nnyabo nga otega yaani nze namyalo nkubuulire nnyabo si ya namyalo ajati naye ffe twali twakikuteekako dda nti baakutega ebibatu ebisoba mu 10 nga nkubuulire omanyi mmwe mwamanyira biri nti buli omu bambi amala kwegaba okutuukako wekiri ku mirimu gy'ennaku zino nze nina agreement zange ne president nze tewali yandobingira teyali yakola batya wabula omulimu gwange zona ne muganzi sikyabakolera bantu mmwe mwankubakuba dda ne mbavaako naaga katigezo ogifulume nze kenyini I'm going to order for your arrest bakwate president anansibirako bwereere konze ne mugamba maama kiki nze nabakolera byaggwa omukyalo yennyini naddira n'agenda naga kale oba owulira wanyiiga nnyo wandiika ebibi byonna byowulira ebikuluma ku mutima nze mbitwalire president ye at least omutegeeze nti ofuluma kuba bajja kuteekako agantu nti obuyeekera biki bikikonze kale ekyokuwandika nempandiika mukyalo oyo n'akwata ebbaluwa yange n'agiwa president mandi alo olagawa konze munange ate president natandika ddi okunnyonnyola gye ndaga kubanga already siri mukozi wo bwe nti kubanga it's my life bannange it's my life buli kyabusiru kyenkola it's my life ekyobugezi kyenkola it's my life oba kitegeeza nalina obulamu obwange nga nnamyalo nga sinnajja wano era nina obulamu era nja kuba n'obulamu nga nvuddewo abantu abamu balowooza bannalina myalo banamugyawo nsitajja naalya wa nali sirya yasimbye emmwanyi agambye wazisimbye kati nga tojja zitundayo no nze nina negundi n'amayirungi ate nga bagagira tebannabagasayininga president yagasayininzeeko wana agasayiningaho nga tugavaako ababoda babitugamba anti amateeka kwegali era nina muwogo wange ne kasooli onamutunda wanga waliwo eyamwefuga ate newe bamwefuga ate kati kankubuulire ate mu ntandikwa mwagamba nga nti tewali katale ate kati akatale kaawo bakaleetedde omuntu omwa abo baguleko ate era nabyo temubya kati mwe mwagala ki kati n'owuwo gy'onaamutunda nze nguza yenayena kasitoma aliwo nze siriiko ebyange olaba ne muwogo nze olumujja mu nnimiro bwe bati emmotoka olumutikka mugambagamba bannange temugoba kasitoma nze sigoba kasitoma mu byennima bajja batunda paka watuuka ku destination yaayo kati weyo twaliza n'omukolamu obuwunga twaliza tugenda tu improving anti batugamba value addition togenda gisomesa abantu nga gwe kenyini toli value addition oba kitegeera olina okugamba kulima ebyenjaga sibimanyiiko nze siri nnyo nawulirako wano baali bagambye bagikkiriza giri nze ngimanyi bagikkiriza Rwanda naye kati wano sinnagiwulirako nti bagikkiriza twagala otuukayo naye bannange anti mugenda kuba muyingidde mu katale kaabo abagikukusa bannaye mu nsonyi naye kabankuba amasasi ani agenda okukuba amasasi weetuli
wacha wewe. Kati ogenda okulaba nga woba teweefuddeeko abasajja akisooka abantu abasinga bamanyi nti abantu ababeera mu ofiisi eno ndaba abakazi bangi bagudde nti abasajja babeetega ne baliko babbulooka bannange mulekeraawo okweggala abaana ab'obuwala bambi baakati olaba bagenda ne ba decentralizinga gundi district service commission kati kyova olaba nti golooza lwaki ku byalo tewali basawo oli agenda bw'otamuwa ssente kuyisizaawo okuteeka ku ddwaliro eryo erya Smile Health Center 2-3 byama 2-4 bikyandi zisibitegeera bulungi naye ebyo ebya gavumenti waakiri owaayo akasente oba si kyo n'ogaba kiti n'ogyambula ate oli bakulya kajegere naye gantumwe aba omulugube gwaki bannange nono tagaanako bw'obaba bakakulya babiri gaanira b'abalala bagaanirawo nga bakamulyako babiri bambi omwana abeera desperate kubanga bambi nedda kyekyeŋŋamba abaana be njagala balekerawo okugaba ne mu private sector babasaba naye nze bannange gwe kakutanda ensaba ojja kakasa bajja kusaba oli ku bibyo nkubuulire oli ku bibyo anti nkubuulire ekirungi anti nze sinoonya mulimu ajja kumanya tonoonya kubanga sinajja nze nali nakomadde okunoonya ebyemirimu nga nakoowa okugenda mu ofiisi z'abantu ne bansaba obusolo bannange nze era nga mbagambirawo wuliriza nze nkugambirawo genda maama wo waamala okuwa wulira genda kasa maama wo akkiriza omuyingira ng'olwoka ojja wa Namyalo ng'akuwa naye maama wo waagaana ewange tojja kigamba kibatu nti tontega kibatu oba mama wabwe bamutega ekibatu nakkiriza atega ekibatu nze ebyo ebyekibatu byewala sibitegeera nze ntegeera biri straight kyova olaba abaana biri balema okutegeera kati ogambye ekibatu tukisabirako ssente asaba yenna nti kati bwakusaba bwagira ati ati obaana nnaku zino balina ekimu kye bakola era bwe banakikola omanya bazze kusaba kibatu baana bwambala ayinza okujjawo nebagamba ajati bino byokkiriza nga okay mumuyingizi naye nga nagajati ekituufu nzize kukukwana bannange nga kalungi kambadde ng'ate kayimiridde mugambe bambi oyogedde bulungi ng'amekita ebiyembe bito naye kakkanya omuyimo yannasanga ajati genda mu maaso nkyaliwo hajati kyaliwo naye bala UCC tetulina ngeri gye tugenda kusomesa mbino abaana babitegeere kubanga ne mu kkooti tosobola kugamba nti no I was raped olina okunnyonnyola omusajja yantuuka nankaka nansiba emiguwa n'amamba bwati nankola bwe bati n'agijjayo n'ayingira togenda tolina kkooti gwosobola okunnyonnyola rape case mu kkooti anti yes kati rape case tosagamba mbunankwata okukwata kyeki sobola okukwata no kale nkukutteko nankwata nanyambula n'agijjamu n'agiteeka wali wansi n'akuzza eno kuno n'akuzza eno kkooti erina okumanya mpozi mwagala amateeka tetwagasoma naye era ebyo tubimanyi the basis tuzimanyi nabwe ekityo bambi mwenna bambi bannange mutuyambe waba owulira oyagala nnyo bambi ng'oyagala otta abaana b'abandi omu obaagala akajegere obasaba emirimu obasaba genda osookere ku baana bo kubanga ne bano baana baazaalibwa genda mu baana bo oyingire omu kubanga guba musaayi gwo naye bannange nemonoona obwana bw'abandi akaana bambi kaliwo bati ne mubugaziya ne mubufuula biki ne mubayiwamu ebisiraani ne muba ebisesemye ate abamu mulina ebinziku waliwo gano agalwadde streptococcus typhtococcus kokobasiri trichomonas pallidum agalwadde ago gonna ate otandise bigambo bya kisawo byammwe anti ebyo ebirwadde ebyo byonna n'otuuka bannaye kumana n'olaba omwana omulungi n'otuulaba omwana w'abandi omulungi bambi naye bambi nga Mukama Katonda bannaye mwenna abali eyo abakyala tobeera nga weesibira mu bufumbula okubadde nti otya abantu okukwogerako w'olaba nga kiwulira ng'olwakitwala bulamu sooka otaase obulamu bwo kubanga Katonda tagenda kukolera kkubo likutaasa nga gwe wennyini weesudde mu bulabi
tosobola genda senga oba Katonda atuyamba nnyo genda weesule mu mmotoka omusabe Katonda anyamba gwoba weetutteyo Katonda akuyamba weeyambe kyova olaba asigalayo Katonda nga ye firimu star yagaba obulamu yagjawo obulamu. Aja towulyako abantu abagamba nti guno omwaka abayinaaleemu bennyini era bigambo byabwe nti tokoze obadde mu bayimbi kati wuliriza saka olindeko kankubuuze omanyize njagala omuntu asesema ebitegeerekeka njagala omuntu aseseme ekitegeerekeka kati gwe kati nno nze mpadde abayimbi mbadde mu bayimbi gwe owaddaani okujjako okubba obubbi n'ogula hoteeri n'oteekera wali famireyo waliwo banaye nze nkomawo ne lisiti yammwe mwe bantu mmwe ekisooka kati kankubuulire ekisooka Namyalo nze onajja mu office twatandika na endorsement bino bye bagamba twabikolakola dda kati abaendosinga Museveni wuliriza ebyo bye muwendosinga Museveni kati ffe twabikola dda nga twakatandika office kati chapter yaggwako tekyaliko si kipya twakimala tewali mawulire ne tumanyi tugenda mu self empowerment era tukyagenda mu byalo era ne mu January tugenda Soroti tulina Soroti tulina eri tugenda ku Mankole okola ki kubanga mwali mulooza president yabigaana sima takyabikola biki akalulu tusaba ka family zaffe oba tusabira president Yoweri Kaguta Museveni ebintu bye tuwaayo tuwabya president Yoweri Kaguta Museveni oba bya mamange Sofia wema tuweerayo president Yoweri Kaguta Museveni tusagamba nti nno ekintu ekimuyamba okimukuumira mu ntebe n'omutaasiza emirimu n'okutaasa abazzukulu okwebakibwako abasajja n'okuwungera ku street nti bw'agenda kikomya olw'okubadde nti gw'ovudde eri oyasamye nnyo president Yoweri Kaguta Museveni si musiru kyova olaba nti era akyabasinga bonna abalala kati kankubuulire ffe tukoze empowerment ze tutamanyi na bungi mu ggwanga lyonna twakola Busoga balinayo kyabazinga biki ne tukola gundi okukola okujjukira twakola soka ey'abavubuka ne tukoleramu empowerment buli ssaza erikola Busoga ne tuli empoweringa ne tuba empoweringa groups empoweringa groups eziwera ebisatu nga tubawo ebyalaani welding machine toolbox byonna byomanyi startup amasigiri omanyi Abasoga bo balungi mu kusiika capati tugaba amasigiri oba nga 10 mu ameka ne tugaba engano tugaba byonna twabikolakola dde ebyo oba nfuna kati gwe ayasama okoze eki ng'ogyeko okwasama n'ova eri n'owuddisa bannayuganda naye olowooza okwo kwasama mpulira nga ategeeza nti gwajo bajja kuba okwo kale gwovolooja biki kubanga njagala ombuulire nti kino kyokoze bino si byakwasama bannange bannayuganda balaba balaba kati wuliriza abayimbi bava eri bagamba mbasosodde otusosodde katojjako waffe biki kinamagamba mwina abapresidenti bamwe sima mwina sima federation biki waliwo eya Kenzo waliwo neyeyabasindi waliwo eyabiki oba otegera temuva wasale kati ate tubayambe nagamba kati otusosola ino office ya president ate ffe yatugamba gwe chief muzzukulu ffe naffe tuzze kuba naffe tuli bazzukulu ba Museveni naffe olina otusupportinga kati gwe wabeera gwe okola ki otuula wali n'obatunuulira ng'embwa esokolemu olwoya oba ogenda n'obayamba kakati lwaki olowooza nti abazzukulu bali mu bayimbi bokka kati no si bayimbi bokka twakakola gala ey'abavubuka walabayo wali eri asamba omupiira atali muvubuka twakoze gala era kati tuli mu kutumbula bitone yonna tugwayo kubanga eno office ya Uganda yonna naye n'ono munnakitone oba kitegeera twagenda e Masaka Ebugisu twakolayo empowerment twakoze symposium Ebugisu president nannyonnyola abantu awo abantu we banvumidde nnyo mu Namyalo promoting abamalaya kati oyagala omwana osigale abaana batugamba wulira abaana baŋŋamba aja tituyambe abasajja oli ajja n'akweggala n'akukaka akabozi ne batatusasula ne bakozesa abasajja nga bataano babali amabanja simanya nkwate ako simanya biti oli n'amukuba ffinga abamu balina gundi balina ebitooke bikoma eri mu bire ne babagaziya ne babalwa bannange ne ŋŋamba bano abaana mbakoledde ki bannange abazzukulu omwana muto naye ng'ayina alinga jakuzi ng'ayina suweji eringa eri ey'ennamboole manya ey'ennakivugo oba okitegeera naye kati lwaki neŋŋamba temufaayo mujje ku rale munammwe musome kubanga nammwe muli mu ba youth kati
era otwaduka okwogera nga president excellency kati bano banneeko bannange abaana bano obalaba abaana bano babeggala ne babalira obwereere tuyambe okolewo ekyenjawulo amateeka nga babalira ssente ssente ezo zaateekamu za kumuwa kyakukola ave mu kwetunda kuli baleme mweggalira bwereere baleme mwebakako baleme mulyalya baleme okukola batya asevinga akatono kayinako paka walifuna ali mutwala we baba bali bamututte raba ate gwoyina omanya bamwebakako ate mutugamba mumwagala simanya balina experience kati ate experience bagifunira wa bagifunira mugundi bagifunira mu ggulu experience obeera okola bwetowulira abatuwa emirimu bagamba I want someone who is experienced oyinza okubeera tewali buzibu bana mugenda twerabiza ebigambo byaffe ebigambo byaffe tubadde tuyimye bulungi kuma ofisi ya mukama wange kulaba nti etambula teyaŋŋambako nti koppa ekyagundi kati gweoba owulira nkukopye nnyo bambi ngoba mu reesi yo tovuganya obudde obumalira eri kiki ekikuyimbya anti munnange kati bendova ddembe lyange mubiri gwange banene wena banne bakane bange mu buliri nino bagamba nti nina kunyeenya bwenti bannange mutulekeeko nammwe omuntu alina life ye nze anti mwe mumanyi kimu bwe baba bakuwa ofisi olina kuba kasiru bakole buli kya busiru kyonna ng'osiri n'ogenda ebyo bakuwandiikidde waliwo negana agabizibizi agagamba namyalo simanya bamuwande akola ki namyalo tamanyi luzungu teyasoma nze adija kiri kuli kodi naye ng'oluzungu lwenjogera lwawa akabizi nno akakyogera tekasobola kukola the sentence 50 mu luzungu okamanya nga kasesema busesemi kati ate olwo bwe nasoma nawo sekikuba yabagamba yali nange Makerere mwanyiraze bayita malende malende nkamanyika ogi kange bana tukangamba nti muri bagundi bebamu kati abaana we bali kati gotogena ku very oseseme ovoloje nga mekete ebiyembe bitongo otuma oga owudise gwanga bichi tayasoma bichi kati atebe nasoma nawo bagambe ki kitegeeza gwa manyi nnyo wantwala ku nsiko n'enkyalire ensiko ngondaba nenkula ngondaba ekyo tebakyogera ko awoli muyitirivu kitegeeza omanyi nnyo kubanga omuntu akumanyi nnyo ye yakutwala ku ttale naye bw'obeera kati abaana we bali osobola okukwegama n'ofeekinga basekikubo n'ofeekinga bambidde n'ofeekinga baani ate ffe twasoma n'abaana abantu bonna bana twasoma nabo ba MP ba minisita baki oba okitegeera nina wano waliwo ogi wange yali mukwano wange DPC Swagia Nabunya nina abaana ebyaffe tebiriiko kukola kimbu simaye ogenda kumala kugira mbuba ogi bange banfaako obi bange oli agamba akulengera n'eri namyalo nali naye wano nali naye kusomero bwe bati ate nno kati olaba kana akabizi ne kava namyalo yagenda ku Buganda Road yagenda ku Buganda Road simaye n'asomera next Maya Girls era biki gye yasomera kati ate be nasoma nabo ku Biraali we bali waliyo kumpaka za Quran tewalaba abaana ba Biraali nga bangi nga bagamba bampita ogiwa kati ate bonna basanga wajootaali bane muleme kusesema bitina mulamwa tugambe nti mujja kulya ebisesemi ebyammwe nga muvayo mulimba banna Uganda oba kiteki kubanga gwoyagala okuyisaawo ebyo bakusasudde tulina n'abantu nga basajja bakulu naye anti bebo babulooka babulokalinga abasajja ne babatuleetera mu maofisi mbusima batukwana babulokalinga ebigambo ne babulokalinga okuyisaawo mwe bubizi mmwe nze nja balayira mu ofisi ngamba abanange tukwate tukulaawe ngondeetera ebyo obusajjasajja bo ng'ojja otuzungirako mwagala otukuba ebisiraani era nkomawo ne lisi y'abo abavubuka bonna no abo abatuleetera abasajja ate ne bamaana ne bakoonoona wamanya omusajja wo omutuufu n'agenda n'akuba kemiko n'ataliko kuba amasimu okuteekawo ebibeera amma mpologoma webale nnyo okubeera ng'ostandinze faamu bannange gayi bamugambye ebigambo si yaliko yajja amazeeko naye oli yagamba
kugwe kwenfiire ayinza okubanga atya kuva wali Namyalo kasente nga woli mama kiki kyoyogera Ayinza guyo okuba nga atya kuva omumanyi wali kasente. gw'omumanyi kyoyogera ko kimanyi mbuuza kirowoozo kubino omumanyi kakati gwe omutegedde gw'omumanyi simanyi ngenda nakiriwo kyagambye nange mbuuziza bulungi kakkana mu nnaku mu bbanga ttono am unveiling mpologoma ya Namyalo njagala kubaawo kyakubeereko nga sisitawo bannange ate olina okubeerawo kubanga biri binyuma omanyi ebintu ebintu ebyabamalayo binyuma ebintu bino byetumiikiriza kati gwe kiruma agende yette tempted to touch ezo bannange bend over eyo bend over nnungi kati aha tubadde mu b'ebikonde abo nga tebabwoga ate ebyo byensinga n'okubeeramu ebikonde kubanga gwe muzannyo gw'empagira gwe muzannyo gwange nze ndi wa bikonde na rugby bagamba oli muwandiisi wa nnyimba ebyo nabikolanga edda nga sinaana kati waliwo ono gayi bambi gwe nasanze seeguya omanyi edda nawandikanga articles za love mu mawulire mu monitor ne mu bukedde nabiwandikanga ebyo ebintu nga tuli awo nali mwana muto nga nkyasoma nga nsinkana abo baseeguya abo waliwo seeguya obukedde ono wabukedde omukwano ogutegera okukamala nsobola obyogera n'obiwandiika naye mu bikola nyinza oba nga genda muli empologoma yasinga ekwesibirako ki empologoma singa ekwagaza ki etegeka okubanga wabula mpologoma ya Namyalo oyina ennaku kubanga bannange kati enswami erinze bulinze eti obukoloddoli twagoba obukolwa babuyita bukolwa bannange abo obumyu mutuyambe bannange obumyu mbuyina eri gye nnundira emukono oba tubulunda bulunde empala n'erimu NRM ekibiina teri mu kyonoona bwonoonyi munnange mwe bennyini mwe muli gwe walaba nti Namyalo akola oli najja kuba Namyalo oli najja kati ate wali wano wali wano mu Kampala waliwo wano mu Kampala nti oli walaba ng'oyingidde Kampala ye yagifuula ye kwegamba we yava eri enkoko ze zinnya zikutte ebisubi n'ava eyo gye yava ne bamugamba nti nno amakanda alina gasiba Kampala kati buli akendezaako okukola mu Kampala oba ogenze mu katale oba ogendawo ogenzewa nga batandika kulwana ng'atandika kuwandikako bibaluwa manyi ono yayonoonye wano ono ayonoonye wano kyokka luli baaliwo Museveni we baamusingira mu Kampala nga weebali baaliwo era be bamu be baabalira Museveni omweso tugenze mu Bageto tugenze mu Baaki Excellence akalulu kayina President yankubira essimu olunaku nga babala akalulu naye nga Excellence nakugamba togenda wangula ghetto n'emu wataddemu buwanana ndowooza okirabye ne mugamba owangudde naye nga owaddeyo obukadde bwa ssente muyisiza ssente simamu buwumbi babukubbye abantu bakuzimbyemu amayumba ekikulu oyagala nnyo ababbi that is the statement I told HE naye kati muzzukulu ebyo bitegedde kati tulina okufuna way forward ne mugamba Excellence nkubuulire tulina okuddayo mu bantu tukolere abantu wekuba kubba tubbye ekimala era tukkusa ekimala tukole mu nkola ya Magufuli nti tubbye ekimala kati ssaawa yakolera abantu bafunemu naddamu ki nangamba kati omanyi muzzukulu kati vaayo mugezeeko mufune obukakafu bwabo ababba biki tuleme abantu baleme gamba nti obalwana biki ebyo byaŋŋamba kati awo era kyobola ne bwe twajja mu eno office ekimu ku mandate yaffe yali ku monitoring implementation of government policies woba otunuulire tuforcinge ba implementers batuwa accountability ebintu babiimplementiza oba ssente bazibbye bubbi oba okitegeera kubanga at the end of the day omuntu eyakulonda agenda kuddayo ku drawing board agambe bano batuwa manifesto eno bakozeeko ki basindise ssente za parish model zituuse oba tezituuse nagamba president nga tuli embali nemugayo Excellency bweno polisi yandibadde nungi nnyo naye banna abantu nga mubakecula oli agenda tuuka ssente eyanifunye miliyoni emu eyo gy'otugamba
ng'afunye 7,000 oba 6,000 ekitali mu kitundu kimu oba 2 oba 3 oba 4 ekata n'ongamba bring evidence. Really it beats my understanding. Kitegeeza president tabanyangako nti abantu be babba. Anti president ongeri gyali omuyeekera akkiriza takkiriza. Oba babba oba tebabba. Oba babba oba tebabba. Naye naawe omuntu esente ligenda okola kino ne kitakolebwa nga n'esente ziweddewo. Era n'atamanya nti bagenda ne bamugamba nti bikoze. Ate kati parish modo kati kolaba kati president ali mu tours ze. Kati bamuzizika ne bamulemesa okusinkana abantu abatuufu abandiyogedde ebituufu. Tosa kungamba nti president w'eggwanga mumukolere mobilization abantu bazze abantu bakoze ki mukunza abantu oba nfuna ne muleeta baalubatu. Kitegeeza oba muba mukotogedde muba mulina leni gye mukubikkirira oba gye mukweka. Obujulizi ogendayo okeeyo n'oyitaayita mu bantu okumanya nti nze seetagana kugendayo kubanga nze office yange erina ba coordinators all over the country. Era ffe tulina gundi tulina kye tubadde tukozesanga nti oleeta obukakafu oleeta ripooti omwezi nga kuliko obukakafu bwebyo byokoze tufuna kati ssaawa zino tugenda kulambula malwaliro. Era nze mbadde batandikira kawempe gy'oba otandikira. ne tugenda mu malwaliro eddagala libuze bite tosobola kuŋŋamba nti nno eddagala li-expirinze. Wulira mbu mwokyezza eddagala nze tewali kisinga kunuma bannange bantu mmwe bantu mmwe tosobola kugamba nti nno eddagala mulyokyezza mbu li-expirinze kyokka nga waliwo amalwaliro agataliimu ddagala. Ani afuulinga ani? Banaye mulekerawo okuddisa bannayuganda. waliyo emmese ziruma abaana nga babazadde. Mwana agimuluma ne zimugyamu obwongo. Kitegeeza eddwaliro baalizimba wali Biteega. Kubanga Biteega baali kuzimba mu kkubo lya Biteega. Kati kyovola eryo eddagala eri-expiring eri. Eddwaliro erimu baba baliwadde lingi nnyo lyeritaakozese ng'ate waliwo agatafunye. Livundidde mu store. Ne balyokya. Ate sente ezokya nnyingi okusinga ezigula. Sente ezokya nnyingi okusinga. Bannaye mulekerawo zino sente za Wamuso ne mubba ne kondomu ne mubba ne padi ne mubba n'empale ne mubba mubulako kubba mabeere gammwe. Tufudde. Mubbye nnyo. Buli kimu mwagala mukisuubulemu. Kyokka ate ekisinga okunsanyusa bagenda kukuziikanga kabizi. Bagenda kukuziikanga mubbi. Ate ogenda genda nabyo. Njagala ombuulire bameka bagenze nabyo. Era nze wenda bw'oli simanya osavinze sente ate n'abaana bayinza n'obutaziryako. Agamba nti abakolera n'abazzukulu be. Abazzukulu bo bawago tetulabangako bantu mu nsi kati ssaawa zino mu nsi nga n'abazzukulu b'abazzukulu be tebakyalina na butuuliro. Si gwe definingira Katonda kyagenda okukola. Oba okitegeera you don't define your fate. Katonda yasalawo yakutegeerera yagamba nti kati eno famire ngiwaddeko ekimala. Kyovola abantu abamu baali bagagga nnyo kati baavu. Kyovola waliwo abaana abapya abaliko abagagga ennyo nga bakoze ebintu ne bajjajja baffe bye batalina. Kati togenda gamba mbu ebyo bya bulimba awo nakoze bwe bati eyo feeti ye Katonda bw'ati bwe yamuggerera naawe kati saba Katonda akkolere ekkubo. So Ajati Namyalo tugenda kudda atuwe ku listi ya obayita batya? First of all, list esooka ey'ababulooka b'abasajja abatupangira abasajja ne babaleeta mu office ne babatuleetera nga batuleetera abasajja mbu batukwana mu maofiisi ey'okubiri list ey'okubiri bonna abasasula abantu boonoona amannya gaffe babavume batuwemule batuvume batukole batya weeri naye ogirina kakkana nze omanyi ebyange mbyogera bwe batyo. Ekyokusatu lisiti y'abo bonna abasajja bamulya buto abasajja abali obwana w'abandi obuto abasajja gye tugenda tusaba emirimu ne mwagala mutweggale naye bannange mwenna naye bambi abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala busiti mugikuume kiti gwe mukisa gwo nze nkimanyi nti mubiwulira naye muli biwulira olukedde waliwo abaana bambi benda nga balungi nnyo naye nga bannuma nga byute bannange byute yeeyo
namwe mwenna obubizi obuli eyo mulowooza nti nno Namyalo anoonya basajja, nze sinoonya basajja, nze empologoma weeri. Mwenna abajja bazunga nga measles mugende mulinyire abaana bammwe, nze munveeko, nze ndi muwala wa Sofia ate nze nzaalibwa bangu, sinoonya basajja. Banaye sinoonya basajja, walalalala njaba kubira ggwanga mujje, sinoonya basajja, temundetera bisiraani byammwe. Ono yeddira mamba. Emmalambi ekugobesa omuntu ono teyaliimu birungo, kumbe bambi mmala ebaddembe. Kale bannange bannayuganda mwenna kati nga ngenda leeta lisiti ezo saawa yonna ngenda zanveiringa ekisembayo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu akomawo, agenda kujja yeesimbewo. Tugenda kuyitawo era nga we tuyita bulijjo okuva mu village kwambuka simanya biki structural elections zigenda okutandika soon. Tugende ku national, then to DEC national, then tukole delegates conference eri eyawamu emusumuusaamu. Tugende mu kalulu wakuweebwa kaadi era balina okuweebwa kaadi nga kandi temulinayomunagomiza kwa kaadi mwenale. Kati ani aliyo? Si buli musajja nti nnaamalako, si buli musajja nti ayimirira. So kati ensonga tugireke. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda kujja, kati wanajja bambi tuli mu kutereeza, tukola nnongoosereza y'ebyo ebyabasimanyi abatalina mirimu, simanya abatakola biki kati mugenda kukola mubbi ekimala, kati tumugenda kukola guno. Bannange mubbi ekimala kati mukoleeko naye muti wabwesigwa nammwe bambi abagamba mbu Namyalo takoze talina kyakoze talina kya waliwo kati waliwo kana akabizi akakazi kana oba katuulawo oba ku luguudo baluyita batya ako kagamba president oyo tasobola kukola naye gwe tosobola na kutaasa kirimu wakati w'amagulu go kukimobilizinga kubeera wamu ogamba nti nno Namyalo talina kyakoze nga nze nina feva y'abantu ate nze nkwatagana n'abantu gwe bakutuma eri mu ab'ebikungu nze ate ndi mu banaku bannange. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni banaku bannaffe be bamulonda kubanga ffe tukyali mu bwetaavu kyova olaba tumulemeza ku main. Pulezidenti akomawo bannange banaku bannange tetwerabira oyo gwe tubanja alina tutasa tujje mu bwavu ezo parish model zaabwe bazikola oba tezikoze kyonna kyekiri zirina okukola nga naye zijja kukola nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ali mu ntebe era mukome entebe agibaddemu entebe agibaddemu batubbye bubbi emyaka gyonna kati guno yawomogose nga sinnakiraba gwe kyogamba nti no mukazi wo gw'oli naye essaawa zino okuva we wamuwasa paka nakati awogomogosemu ekituli kubanga gw'osula naye bannaye mutulekeeko naawe awogomozemu ekituli bamma bannange bannayuganda tebababuzaabuza tugenda kulonda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu next year it's the D year for elections. Kindly you guys come on board and kibadde kipamye wano ezo sente kipamye wano ezo sente kino kiraga nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni leka kulimba tabbye sente agenda kuwangula akalulu agenda kuwangula akalulu era akalulu yakawuuse dda buva wamma banne Uganda. To all Ugandans, please to all the poor people like me, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu is coming back to contest as the President of the Republic of Uganda. Kindly you guys, let us support him, let us support our grandfather to ensure that he comes back because tumubanja President Yoweri Kaguta banaye President Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda bakubanja abazzukulu bakubanja bva kwabo abawujji b'obunyama abo abo abafere baabo ababba ssente abagira ssente z'abanaku. President tukubanja Uganda ekubanja bakyakubanja wova mu bukulembeze nga totuusasudde mabanja gaffe 2026 kwa president ne bannange tugenda kukola faamu tujjuzeemu bumyu oba mpologoma nango ze zinaasulamu nze bannange nnina empologoma. Executive Media. Focus, innovate, succeed.